mbuuka milioni bamuwa 6 million ne luzitowa bweddu ebagamba kuba baadde abantu batandise okugamba Juliet Zawedde lwaki tavaayo n'ayogera nga baagala agambe nti yakituufu omusajja namukola ki jjukira batagala kamiliyoni bangi sisuubira nti liita dansons nga yabadde wa pasita Bugembe gyesuubira gye yali agenzeeko yandiziniddeyo amazina ago yandigaziniddeyo yaleese nessuuka. Let me tell you buli dance nze ndi artist and a professional artist every dance has a communication ebeera ne kyeyagala okutuusa eri abagiraba buli dance twazina wano if you remember in 2000 and twazina amazina ge bali bagayita mpere ojjukira empere Eddy Kenzo yayagize gundi tipu swizi bolingo n'akulaga bolingo nzenga zina bolingo n'ava mu bolingo kati ate nga ne bolingo yajja luvannyuma ng'olwo gundi amazina ago yali agannyonnyola bunnyonnyozi naye yagazinako mu luyimba lwaki mu luyimba lwe baali bayita stamina. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Pastor Kakande oba Nabbi Kakande Prophet Samuel Kakande wamu n'abakyaki ye tugenda maaso n'okuba nti tubayozaayoza olw'ekkula lye mwagenze maaso n'okuba nti mutuukako. Ebadde Synagogue Church of All Nations kati nno we twogerera yafuuse the Temple Mount Church of All Nations oluvannyuma lw'okuba nti eyitibwa the Temple Mount Church of All Nations luli ebadde eyitibwa sinagoga lwaki tetugiwa wano aba Pentagon kati sinagoga kakati yali yabadde ebadde Synagogue Church of All Nations kati bazimbye empya ne bagituuma the Temple Mount Church of All Nations. Kakati bano abagudi abalemeddwa okuzimba Pentagon batwale eri sinagoga sibiri mwamaze ekyogera byange ebigambo so njagala okutegeeza anti church ya Pastor Kakande oba Prophet Kakande emulago yagenze maaso n'okubanga eggulibwawo namukukyogera ekyo the Church of God. Yes. Church tebeera ya pastor. Okay, kale the Temple Mount Church of All Nations emulago yagenze maaso n'okubanga eggulibwawo kigambibwa okusinziira ku nteekateeka yonna eno yakutuuza abantu wakati w'emitwalo 2.5 n'emitwalo 3 awabula we nakoze 2.3 agwe atamanyi nno bungi bw'abantu abo njagala kutegeeza nti ekisaawe ky'Ennamboole kituuza abantu emitwalo 4.5 so omusajja church gye yazimbye egenda kutuuza wakati w'2.3 n'esatu kati bwe bunene bwa church bwekola ki bweriko mu bufu ofaananako bwe butyo wabula bwe nakoze ezimu ku mboozi eza Pastor Kakande okuba nti nno church yamaliriziddwa abamu ku bagoberezi be beekyanzi bazze mu comment section ne banga nedda ssebo tegenda tuuza mitwalo 3 egenda tuuza emitwalo 6 awo omaikati kasabe yingiramu okukkiriza biba biralamu bangambye nedda ssebo si mitwalo toyogera bitakwatagana chache egenda tuuza abantu emitwalo 6 so okusinzira ku gwe 3 wabadde ogijiwa njijja ku nteekateeka nga bwe yali nti estimated sitting capacity mitwalo 3 2.3 awo omuwagizi bajja tuza n'omutwalo abasabirayo baŋŋambye ssebo toyogera bwotyo giri emitwalo 6 kale katugende n'ekyomukaaga tugende n'abali abalina evidence abatuulirawo kale so tubayozaayoza naye nga abasabira emulago 2 ne Mwami Museveni yabaddewo ate Mwami Museveni atambudde nnyo ne church eyo ebyaddala ebbanga lyonna so yazze n'agenda maaso n'okuba nti agulawo wabula mu kugulawo alina ebigambo bye yayogedde ebyaleese mu John ebyaleese esasagge. Let me quote him a little bit. For healing, there are professional health bodies that must be involved. This means we must get to those people. The ones you say we are healed, we must check. Let's first get proof that he is sick. Nebirala.
Mwami Museveni yadagamba nti ku byamagere bigere nga bikolebwa nebize bikolebwa kati ayogera ku binajja agamba nti ayagala at least ebitongole by'ebyobulamu bisooke nga kebera muntu ng'ekyamagero tekinnamukolebwako. Museveni ayagala kukola ki? Pulezidenti Anti Museveni ekibooko ennaku zino kivuga buuza ku bantu. Pulezidenti Museveni ayagala tukola ki? Atulekemu ebyamagero byamagero n'ebyabulwadde byabulwadde. Ontegedde ave ku maama kyagamba abeebaka ne bafiira mu buliri nga beebase bamala bacekinga kiro nga balwadde nnyo nti onoofa atwala eri naye. Pulezidenti Museveni sebo tukwagala nnyo naye nedda tokisusa direka kyaki zikyakale oli ajje nga alemala nalayo omwana alemala ngaagira ati akagulu bwati ng'akola ati akagulu ate namala natambula bulungi konze mwabadde ludda mulaba ku tikitoko but anyway tubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya mwebala okubeerawo wano muli ku AGALIWO special edition twagala okubabuuzaako nti mwasuze mutya muli mutya. Obote Samuel Kalungi Mwami is my name. Yes, is my name. Mwebale okutugoberera mu mbeera zonna n'abatuwa amagezi mwebale n'abatuvuma mwebale abatuvoola nze nokunzivoola kiryoke navoolwa nze kennyini nevoola abanyamba buyambi. So tubabuuzaako mu ngeri efaana bwe tutumiddeko mikwano gyaffe mingi. Waliwo basajja batunda emipiira awo Kampala gondi opposite Kampala CCPS bagira bati eno polisi yawano ekwata ennyo eri wano Old Kampala Police Station. Ekigambo kwata ennyo sigimanyi yekwata ennyo yawano ekwata nnyo. Polisi mulimu ne polisi twakkiriza recently nti ne polisi nayo emanyi okukkiriza nti ekwata nnyo. Musajja omwogezi wa polisi yavuddeyo n'agamba nti beetegeeza akatambi kooli omukazi gwe bawaludde ojuga omukazi gwe bawaludde bati tebamukwata nnyolooza anti n'abamukwata ennyo baabakwata. Anti ekugamba ekyo kitegeeza ne polisi ekkiriza nti waliwo bakkirizibwa okukwata naye okukosa waliwo eryanyi waliwo limiti erisukka nogaa naye nedda omuntu nomuwalirwa kakeeka kubanga ki. So enkola efaanana bwetyo abasajja bali awo batunda mipiira. Abantu mwenna abatunda emipiira sayidi zaawo okuviira ddala wano waggulu nga ku gundi nga ku Old Kampala Mosque okukkiririra ddala paka wali wansi opposite ne police station Old Kampala Police Station tubatumiddeko nnyo. Alright, ng'ogenda maaso n'okuba nti otumira nange kansoke tumire ku bantu here one or two. Omanyi Desemba waliwo omukyala bamuyita alitubeera atuwakinga nnyo but ayomba nnyo olw'okuba tetumutumira so mumutumiddeko mu ngeri yenja bamutani alitubeera oba alyogedde bubi alitubeera liri eddala ezzungu lyani ezzungu Jacqueline alitubeera tukutumiddeko nnyo waliwo gwenoonya waliwo omuwala oba omukyala bakuyita Shakira Nanono Olioman but famire yo yeeraliikiridde nnyo omaze ebbanga lya myezi nga5 nga tebakuwuliza. Please tuukirira bekikwatako kali just okubawa notice waliwo n'omwana omulala bamuyita Maganda Adam oyo noye nasoma naye baŋŋambye abulidde emyaka egi ena yagenda nze jo nasanze one of the hobbies kakati mpakinga bwe nti naye apakinga ndaba omusajja fesi kimanyi bulungi nnyo naŋŋamba tetutandika okunyumya emboozi nnyingi kakati mukunyumya emboozi waliwo omukyale waffe twasoma naye baali bamuyita Maganda Adam Maganda Adam twagenda nga twabeeranga ffenna ku ssomero kakati Maganda Adam yabula yalina gy'abeera kakati gy'abeera nga bono gamba nti kati gwe n'omanya nti nze ndi mukwano gwo kuba Maganda bebusoga eyo kati ye yafuna ono kyali we n'amugamba waayo njagala kunfunira eyo sayidi zewamwe teriyo nnyumba obimanyi ebyo bwe bityo ndooza n'amufunira bwamufunira n'abeera nga asulanga wali nga nono asulanga wano ku kyalo kyekimu sayidi ze eyo gundi
ndejje byawano ndejje Ntebe Road n'amasuba munange nga bakwatagana nga babeera bonna era nga bitambula bulungi naye yalimu obusuubuzi bwagenda Kenya bwadda biki bwe bityo simanya sobazi bed cover simanya biki ebintu bwe bityo business kakati munnaye nga manyi okugenda n'agenda nga n'ogenda leero noddanga ku Saturday ontegedde lwali lumu bwe yagenda teyakola ki teyadda landlord n'atandika okugamba bannaye waagwana obimanyi byaba landlord naye omusajja bati asasula buki bulungi sisobola kwekola busolosolo ng'abeerawo omwaka ne gukoona omwaka bwe gwakoona ne bagamba ne tukoze tutya ne bakwata ne bagamba nti ne bagamba katunoonye maama we tunoonye ani ne banoonya abantu bangi nga bobimanyi mu mbeera y'okunoonya omusajja n'abula kati bino abantu bebabeerawo nga teboogera oluusi bazadde baabwe be baani bamama be baani biki baganda baabwe oli abeera yekkaawo ng'abantu tebamanyika tebamumalinaako kakwata naye ng'ate mukwano gwabwe kakati onakakwate ke yalina naye nti yasoma naye kakati ng'anoonya naye ng'alina gwalaba mu kunoonya nga talina gwalaba omwaka gumu ne guyita ogwokubiri ogwokusatu paka kati bamunoonya baagala kutegeera yalagawa ebintu bye babikwata ne babijjawo mu nnyumba yabapangisa eyo yalabika tewali so ali eyo ne bateeka mugundi ne bamunoonyako literally ne bagamba yadiringira nnyo ne banoonyanoonyako n'abula yabula tetumanyi maganda Adamu waffe yalagawa mu nnyumba basangamu ne ssente enkalu mwalimu ba million 2.5 so that is what it is happening so maganda Adam wherever you are if you are there katonda kyetusaba please appear abantu bobeeraliikiridde nnyo mikwano gyo beeraliikiridde nnyo mu mbeera efaana bweti ayinza okuba yasawo n'agenda ewaabwe kale bwe tugenda mu bigenze maaso okubanga bitambula njagala kusookako wa mwana muwala Rita Dancehall dakika 2 tukomewo tugende mu nsonga endala Rita Dancehall we twabadde ku kivulu kya mwana mulezi Dexter Daps yazza yakubye omuvubuka oyo abakazi nga bamwetigonyolerako naye Rita Dancehall y'omu ku beetigonyola gwe obimanyi Rita Dancehall y'omu ku beetigonyola but ekyasinga okubanga kikola amawulire kujjira mu kyambalo ekyekitiibwa egomesi n'atuuka ekyambalo tekibanko kyakitiibwa kati olaba kale ekyennono yajjira mu kyambalo njogera nga nze ojja bisangulawo ebibyo yajjira mu kyambalo kyetutwala n'ekitiibwa wano mu Buganda ngera bwolaba nti waliwo abambala emishanana that is their tradition waliwo abambala waliwo obulingo obuleesu bwe beesiba obuki fe wano gomesi yeeraga ekitiibwa ky'omukyala agumidde kyokka mwezo osangawo gomesi n'ogiwa ekitiibwa nadda kibeera kya kitiibwa ngeri eyambaddwa Rita abantu bebe ekitiibwa Rita yayambala mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo egomesi n'alinnya ku stage munnaye era twasanyukayo nitumukubira obuga ne tugamba yawuliriza omulanga ogwa UNCC bino byemuga nti yeeyambula amazima taliddira najja mu gomesi ennungi n'asemberera Dexter Daps era ne tugamba kati ono Dexter kadde eri anyuze bannayuganda abakyala bambala n'ekitiibwa eri yazinamu amazina eddakika 2 ndowooza kiri ekimulinya yagakunkumula bukunkumuzi yagenda nakutama bwati n'agakunkumula bwe yasemberera akasajja ka Dexter tetumanyi kyatuukawo omwana gomesi tazambuddeeko mu maaso g'abantu yali motiifu tandikiraawo kaakati ekisookera ddala muli kumpi kugwa eddalu kati kyekiddako eggwanga ligenda kugwa eddalu olaba abantu abakulu nga batwala luzira egenda kubeerako bizi luzira oba butabika nti ate butabika ne luzira waliwo enjawo dakika 2 osala era ebitundu ebyo lwaki bateeka luzira nze nabeera nayeoko ne biyintama ewe butabika luzira anti obanga ali ogamba ekitundu omanyi dino omuntu omugandi mbeera luzira akutumya wait a minute natamanya nti odda bugoloobi n'ogoleramnosana era nze we nali nkyali omuto nalowoozanga nabuuzanga taata wange ntadi olowooza
ekitegeeza abantu beeruzira babasiba nnyo kati nga nze simanyi nti nno omuntu weeruzira bamukwata ate basooka ne bamuleeta mu kkooti Kampala ate gyabeera ate bamusibire era nagamba nga nti kitegeeza abantu beeruzira bo tebabasiba kuba olwedde bo bali busibe naye anti nze nti bwe nali ndowooza naye finally nekitegeera nti ne bakwatira ku mulyango gw'ekkomera ate bakuza Kampala tebamalaga kuyingiza eri maximum prison security whatever so mumukole efaanana bwetyo that is how it is but abaana bano ekiddako kati ankugambe abantu bagenda kugwa eddalo negwe kati nga bwe tulina eddwaliro nti national referral kati ne luzira ye national referral ye national referral y'abananga y'abasibe bwe bakutwale baga bamututte mu kati bwe bakusibira eruzira amakomero boga mazeeyo ezegeza ababeere mulago tebamala gagiyingira mulago bajjanja bashoka mu bulwaliro ne bandaza national referral jabeera era ayita waabe nga bamutwala ng'obugere basikyakyala kati badde kugamba nti abantu bali kumpi okugwa eddalo bannange tusaba mututegeere bulungi waliwo abantu abanyombesa ne banvuma bubi nnyo naye nga bwe nakugambe nze I don't care nze ndyawuwo kakati nga ŋŋamba abantu tubadde ku Rita Dance nga ŋŋamba abantu kubaani Rita Dance ojjukira yajjanga nvandiirwa ku nsonga eyali mu ddiiro Rita Dance ajjira ku liri puzzle lundabe ne gravity omuntu ne bagattako Gloria Bugi ne Shakira yes bonna abo tebalina misango naye emisango mulimu gijweteko oba kibayita okujweteko omusango njagala nkunyumiza emboozi eno simanyi oba olina obudde naye nze nina obulumi bw'amaanyi nnyo ku bitongole byaffe byonna tulina ebitongole bitakola makulu nga balina mannya nga baasi z'Abaganda naye nga tebalina kye bakola neki naye wabaawo ensonga ate ne bakisunkuta nnyo ne bajjayo emitwe eminene gyabwe egyo ne bagiteeka ku mmeeza ne boogera nga abategeera ennyo ate nga tebategeera kukitegere bulungi nnyo because okutegeera kuli scientific tetusobola kwogera wano tugamba nti otegeera kubanga otugambye no tulaba bikolwa byo netumanya nti omusajja ono ategeera oba takola ki tategeera kakati ekintu ky'abayimbi ne badansaazi ne bannabitono abalala bonna be mutandise ennaku zino okuteekako olukwongoolo mbubambala bubi boogera bubi batambula bubi bayimba bubi era kati balina gundi communication eyombi bannange first of all understand the society and understand who makes the society. First of all understand what are these principles, what is dancing for that matter kunsoka tingiya leader dancehall. What is dancing to you? Abantu mu church bazina balina amazina gaabwe mu church nete beyambulanga bano toba musiru naawe ate era siri ati kati kugamba kyovula kugambe toba musiru gwe beera mugezi. You don't want me to be stupid. Yes kuba gwe kati waliwo abakulaba ate bakulabirako ne balowooza nti otegeera kati bwe bakulaba ate ng'okola ebyekisiru kiba kibi. Egaali eyise munze. No, understand well. Nkugambye waliwo amazina ge bazina mu church. Era nga bwe tulaba omuntu mu church ng'azinye in a certain way twewuunya. Kyova olaba tumanyi okugamba nti ng'asusse oyo ng'ayitiriza tuli mu church tuli ludda wa ontegedde. Sisuubira nti Rita Dancehall singa yabadde wa Pastor Bugembe gyesuubira gye yali agenzeeko yandiziniddeyo amazina ago yandigaziniddeyo. Yalese nessuuka. Let me tell you buli dance nze ndi artist and a professional artist. Every dance has a communication. Ebeera ne kyeyagala okutuusa eri abagiraba buli dance. Twazina wano if you remember in 2000 and twazina amazina ge bali bagayita mpere. Ojjukira empere Eddy Kenzo yayagize gundi tipu swizi go bolingo
n'akulaga bolingo nze nga zina bolingo n'ava mu bolingo kati ate nga ne bolingo yajja luvannyuma ng'olwo gundi amazina ago yali agannyonnyola bunnyonnyozi naye yagazinako mu luyimba lwaki mu luyimba lwe baali bayita stamina ontegedde amazina ago ga stamina amazina ago gaali galina kye gategeeza in the setup na stamina in fact stamina oyo stamina naye ng'akulaga stamina kyetegeeza nga n'oli ayimba akugamba nti si stamina yokka mu bye nnina nina stamina ng'ono omwana agikulaga kuba nakulira ku kiddima ng'ono agikulaga ontegeera so as artists ffe bwe tuba tukola ebintu byaffe tubikola with an aim of communicating what we want to communicate to people tukikola n'ekigendererwa ekyokuba nti twagala okubaako kye tucommunicatingira eri abantu ontegedde kakati bw'otandika okunenya abantu nga baliri pazo mbu yayimbye oluyimba baluyita enkudi era luyimba lubi nnyo kubanga lubi era lubi kubanga luwemula UCC abaganya okudiscussinga content z'ennyimba ezo the new directive let me tell you this era kati bwe tuva nyinza okuba ngenda luzira let me tell you this no let me tell you this and stop fooling people Ugandans. So I'm sending a disclaimer that whatever he's going to say is fully responsible. Yes, I am responsible. I am responsible for saying this. I am an artist. As an artist, when I make my craft, and you interpret it your way, it is your responsibility. When I make my craft, I am intending to communicate whatever I want to communicate. If you mistakenly or if you in any way interpret it in an abusive way on your end, in a vulgar way on your end, it's not my business. It's your business. Ocheked? Fe twakula tuyimba kasongo mumbali nanga. Ebyo ebigambo ebituufu. Mbona wewo? Bye bigambo ebituufu ebyo. Ati ze simanyi biwulira juzi wano. Twayimba uko mukomboti. Ow'amaaso ameeru. Uko mukomboti. Gwabanga musango. Fe bye bigambo ebituufu ebyo. Ebiri mu nnyimba ezo. Kubanga mbune kumbaga. Mbutodi. Kwogera ku sirimu. Todi. What shall we do? Byabanga bituufu ebigambo ebyo. So stop fooling Ugandans please. Ate mutuleke, what is freedom of speech mu Uganda? Abantu mubakiriza nebo You have freedom of speech but not freedom after speech. But that's bogus. Then don't give me anything. Don't give me anything. Mama gonna call mistakes. Baba artist. Did they call these people to talk to them? Kati bino ebintu byekutulimbalimba nti simanyi biki kubanga bw'onooyogerako tewali kye bawemudde gwe kyofuna ku sayidi ogwomanyi kye wafunye ontegedde ekyokubiri badde nkugamba wali nkuzzayo kuliyita dancehall nti music oba dance ono music this is music it's music gwe ne bw'otategera kyennyimba it is music ne bakiba kiri abusive gy'oli it is music. Understand the concept of music nti music definition ya music eri ki kakati tandika okutegeera nti bwe mbajagala okuyiga ennyimba bwe mbajagala okutendereza Mukama nina tuning gye nteekamu tulina ne Eddy ennaku zino nga za ddiini bwe mbajagala okuyiga amataali sisobola kuyita Eddy Kenzo ngenda wa Mwami Swahaba Kasumba bwe mba njagala okunyumirwa reggae sisobola genda wa gundi wa Chameleon mba nina kunoonya Maddox bwe mba njagala okufuna ennyimba z'abalongo mba nina okunoonya Kayibanda yayimbanga ennyimba z'abalongo really? Omanyi ennaku zino Leveland
ate yafuuka mukwano gwe ng'afuuse naye nga mu mazima akimanyi kati noonya abo ontegedde kitegeeza ki nti music serves a purpose so do not mix up things because for you have your intentions. Let us use 4 minutes there. So kyembadde mgezaako okulaga nti atulaba tolowooza nti mpagira obuwemu mu mbeera yonna siwagira buwemu era nze bwe mpulira oluyimba nga lunanzitoowerera nduleka ndwesonyiwa era nze nali ngamba abantu nze abaana bange waka baagala nnyo okuyimba abaana be baagala nnyo okuyimba era bayimba ennyimba ku makya paka kiro ontegedde naye siwulirangako nga bayimba okwepiica siwulirangako nga bayimba ki dozi siwanga nga bayimba ennyama sikiwulirangako ontegedde kyengezaako okulaga ow'omunyongo naye siwulirangako kikyengezaako okulaga nti mulekeraawo okwerimba ensi zonna ne bweba Amerika ne bweba Bungereza ne bweba wa balina sides zonna naye tetugenda suffocatinga side ezimu kubanga side zino ezimu zonna zitugasa ontegedde wabula mmwe mu creating environment mu maka gammwe mu society zammwe mutegere nti society yaffe tetukkiriza tolaba nti Amerika esinga okwagala ebisiyaga abantu bonna ab'ebisiyaga gye badduka naye waliwo areas mu Amerika nga toleetawo mamanankanigo nga tosobola nga tosobola ontegedde nga you can't ontegedde much as ng'ecountry babikkiriza naye waliwo communities wotazungira so kitegeeza ki let us create a better Uganda buli lwe mukola ebintu bino mwongera kubipromotinga I want to tell you ennyimba nyingi mu ggwanga promote the good ones ontegedde waliwo dance the music ebibeera mu clubs nga lwaki mubizanya ku radio nga UCC oba nga UNCC dirwe mwali mukoze lwe musiving ne mugamba luno luyimba lwa ku radio luno lwa ne Chameleon alina ennyimba ezitazanya ku radio naye nga ate zize nze kenzijukira ziza bafana oyo we yakubiranga ziza bafana n'omugenzi AK47 negayo mulabaali bamwita disease oyo yali ne AK47 one thing kyenkakasa era kyenzijukira obulungi ziza bafana yakubanga version 2 ez'ennyimba AK47 yakubanga version 2 ez'ennyimba akiwakana kiri on record bakolanga bwe bati yakubanga oluyimba ziza bafana yakubanga oluyimba n'abawa version eya radio ne TV era nga giyita clean version bwe bamala nga bakola gye bayita dirty version that is the same thing that used to happen with AK47 nga wabakuba kidansolo kye nga akuba oluyimba naga luno lwa TV kati nga luno lwe bagambye nti si clean version olulaba ku mutima kakati abo balina concept enamu ontegedde balina concept era naye bigambo ebimu werubanga lwa TV nga babusensalinga uliriza bakikolangamu kubanga bo balina sense kati bakikoleranga mu mutima gwabwe mu lo yaabwe ogw'obuntu naye tewali tteeka liyogera ku ekyo kye nabadde mbuuza aba UNCC ne mbagamba nti mmwe temusobola kukola punishment nga temunnakola tteeka waliwo kye bayita bylaws kola bylaws onyo mugundi yammwe mu section yammwe mugambe bannange oluyimba luno naabanga lunaafuluma balina space eyo na National Theatre nakugamba National Theatre ina studios muyite mu luyimba abewa bali technical bayite mu luyimba ontegedde baluwulire nga terunnafuluma ontegedde because olaba omuntu akwata oluyimba natwala ku mu America ne master ontegedde lwaki oluyimba terujja ku National Center ku National Cultural Center mu studio yaffe ya government ne muwulira oluyimba bwe mumala okuwulira mu luyimba wano nga watambudde bulala kiki line eno lwaki ogikwatamu nti nedda
mbadde ndowooza bwe nti nedda kozesa ino gundi nti abo olukola booti ogenda kuluta ku shoshozizo tetugenda dukkiriza kuki ku mpewo ku mainstream ontegedde bulungi nnyo as cheap as what? So as you're concluding, there is always a better way. There is always a better way of doing things. Abantu nga balita dancehall mubalekerwa nsonga emu babiri. Balina ababalaba. Ate njagala nnyo otegeere business ye kino kintu kye tuliko. Ebintu bino bye tukola because ita dancehall agenda kukula. Tagenda kubeera bwoti forever. Ontegedde. Twalaba wano abantu abeyambula bayitirivu. Essaawa eno bambala busuuti. Omuli ne mukwano gwaffe oyo gundi. Mukwano gwaffe mukwano gwangezi ambamwitani Phina Masanyalaze. We have on record yayambalanga amakundi galiwe amabere genyenya ayambala butimba timba akola ki nga bwe yenyola bwatyo kwava Phina Masanyalaze. Ontenga ina Masanyalaze naye nyini taswa ganyonyolo ga Masanyalaze ki kyokate kati sawe ne agamba abantu ntichi so kitegeeza nti omuntu ajja kukula naye simply understand people grow and outland. Yes naye ate kibi nnyo okuddira omwana kibi nnyo okugamba omwana wo n'omugamba nti mwana wange olina kwegamba n'oyagala omwana ow'emyaka 10 alowoozenga ggwe emyaka ameka kyekireetera abazadde okuba abaana baabwe ne bajjula obbatta omwana olwo batategeera omwana naye kyatamanyi era ntera nnyo nkigambo mukazi we kyatamanyi omwana wa myaka egi ensagi mazeeko emyaka experience gy'olina ya myaka aga emyaka 4 n'emyaka 5 byanjawulo. Don't expect that child. They are literally blank. They don't know what to do. Help them. Mubajjako omusolo gwe gujja ne gubasasula eyo. Abantu abamu balina okutegeera nga mu UCC ne wa. Balina okutegeera nti enkudi festival bwe yabeerawo bakola millions. Ensimbi yatokomokaawo. URA ennaku zino etujjako receipt ku mulyango ng'oyingira mu kivulu. Receipt eyo ekivulu kimu omwana nga Gravity omutujju kyakola kiyinza okuvaamu ssente za Uganda emiliyoni nga ate ayinza okuwa omusolo gwa miliyoni nga 5 ku 6. Wakitegedde a night emiliyoni 5 ku 6 asobola okukola ebivulu nga 8 a week. Ontegedde vano dawano n'akola emiliyoni za Uganda aga n'agakolera n'agateeka mu URA gwengo ku UCC ne UNC sokaaba omusaala gwoloze miliyoni 6 tezinako bezisasula okufa obufi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe buli lwolemu okukola omulimu gwo olowooza nti okoze nnyo bakuwaane naye oyo noona Gravity omutujju waali kati oba ne bano bonna bagundi bano be bakuttemu essaawa eno babadde bagenda kukola ebivulu ebiyitirivu balemereddwa. Ontegedde ekibuuzo kyane ne kibeera what value have you added? Babadde abaana bano batandika ebintu byabwe you didn't help them at all. Tewaliwo nteekateeka namu yakubayamba naye ate gwe n'olaga nti nno olina enteekateeka ey'okubasuffocatinga nga bakoze ebikunyiiza. Dirwe mu guiding abantu bano kye nali complaining ku police nti ffe police yaffe dirwe ejja n'esomesa abantu dirwe tukola ebintu bino ebyo guiding abantu dirwe tubayambako okusinga okuvangayo ku last minute ne mutandika okugira so nze bye bya dita dansolowo yakoze kurafuti ye temutandika biri byotandise okwogera mbiyagide mu kyambalo ekyekitiibwa teri kyambalo kya kitiibwa abantu babaziikira ne makanzu ne mu kooti ne mu kine mu gomesi ne mu ki ekitiibwa kibeera mu bantu gwe ne booteekawo kanzu zo noziteekaawo tesobola genda wa kabaka mu kyambalo kya kitiibwa ekyambalo kiba kya kitiibwa ng'akyambadde wa kitiibwa naye bw'abanga kati gwe ne bakuwa ekisuuti ya gundi ya Katikkiro oyinza okwogera bya Katikkiro kyekugamba nti ekyambalo kiba kya kitiibwa kale bakuwa essaati ya Museveni otufugemu bakuwa essaati ya Museveni otufugemu. So the idea is anti oyagala nnyo Bobi Wine kale bakuwe suuti ya Bobi Wine ofuke Bobi Wine anti ekugamba kati mmwe. Okay, so conclude there. So my conclusion is involve us involve us nga mukola ebintu bino nze lumu kankubujjemesa kadakiika 5 dakiika 5 lumu lwali lumu nga omukyalo oyo gwe bayita Phina Masanyalaze ajja ku station awo ku UBC nga ajja kukola mu program emu
bwatuukawo baali balina ekintu kye bapushinga birimu ssente ekyo that's another thing you must know birimu ssente bino era nazino entalo ze balwana bino omanyi bagamba empologoma ebbiri we zirwanira obusubi bwe bufa kati bagravity balita dansolo baani babugi baani be busubi ekibalwanya ssente baagala buyinza babeere ne ssente ontegedde kubanga bayagala kulaga nti ffe tukola era olutalo luliwo luno wano kati understand this UNCC teyagala kigenda maaso mutundwe bo bagamba bino ebiri ku UMNF ewedi Kenzo biina kubeera wano kakati challenge yeeyo kati luno lutalo tebagala duogera balulwana technically kati balulwana technical kuba Kenzo yabadde ku side y'abali that you must understand olutalo luliwo luli between UNMF and UNCC ne Wuma ne National Cultural Forum eyaragadi bonna tebagala Eddy Kenzo eri kubanga eri balowoozesa abantu nti Eddy Kenzo talina kyakola bano be balina okukola biri Eddy Kenzo byakola sente zigendayo za jam session biki byonna bina kuba ku National Theatre. Remember National Cultural Center, National Theatre ye yakolanga ba musicians ontegedde edda ba Chameleon bonna bayimbirako awo ontegedde ba Bobby Wine bonna bayimbiranga awo ku National Theatre bonna nga batandika era awo twatunuli we wabanga akasengejja ka music unogamba yali music hub ontegedde ng'omwana bwajjawo oluyimba n'agendako bwajjawo oluyimba abakugu babeerawo nga bawuliriza abaana abo bebajjanga bamanaja azawi omulaba azawi was built here mugundi mwezo gundi jakaki bandi za gundi za nankani za azawi the azawi that you know awo twategedanga abaana bamanyo abaana batwategedanga nti bamanyo okuyimba amanyo okuwandiika obulungi kati awo nga abakugu babeerawo wano abaana bafuniranga ba managers ye yabanga abaana nga bafuna ba manager awo bafuna gundi oluyimba lw'ebiki era bakubanga nnyo kye tuyitanga bajjanga ne bakikuba kyabanga nice gwe kyoba omanya I have history for that na yes sobola gendayo we don't have a lot of time naye nkulaga that is how face yakyo bwekyo bwefaanana omuntu andaba atitegeere nti luno olutalo si lwabano era temusanyuka nnyo nga mulowooza nti kaba bakwatemu tulina abantu abawemula ennyo be batannakwatako naye omanyi lwaki tebabakwatako kubanga tebakola noise bano gye baagala kubanga bano bo balwana lutalo lwabwe bandi badde banoonyereza kuva ku TikTok ontegedde ne bategeera nti naye lwaki beesibye ku kiri ontegedde emizanyo bajjuza nnyo mbeera yakulagalyanyi naye mukulagalyanyi bayonoonedde bannabwe kakati kimadde kugamba kiri ekyono omukyala oyo bwe yagenda ku TV n'ayomba n'amubuuza ebibuuzo nga wano bwombuuza badde bali bwe bati kati twagenda okulaba embeera egira as a director ne mbagamba tujjeyo gundi tulabe bafuluma ebweru kumanyira gundi oyo omukyala mukyala bwe bayita Phina Masanyalaze n'ayomba bubi nnyo very unprofessional bw'ayomba ne kimpisa bubi naye saakifaako ne ngamba kamulinda agendewa ewaabwe ne mulumba ku National Cultural Center ku theatre ku National Theatre mu Kampala ne mugamba byenjogera waliwo n'omuntu ne mugamba ebigambo bino it was a conversation of us 3 ne mugamba ebigambo bino ne mugamba maama ngayomba omwana oyo nalyokagira tebali professional tebategeera ambuuza ebintu zibiti tobimbuuza ebyo ne mugamba maama mulina obuzibu kati ngolwa omusanga gutadde ku TV UBC mwajonoona tetegeera ne mugamba I want you to understand society gye tukoleramu first of all ekyokubiri understand the interest ontegedde
as a government institution. We have our interests. Government institution yonna mu nsi yonna eoperatinga nga bw'erina okuoperatinga gwe sitogikoleramu bibyo byoyagala kuyikola ki kuyisaawo akati nenjogera nene mugamba madam abaana bano bwe bagenda okusoma amawulire basoma amawulire bwe basoma amawulire ne balyoka bakola ne bagamba nti kakati bwe tuba tusome mawulire nze njagala entertainment nayingira entertainment ne bamejaringa nze njagala theatre nayingira theatre nze njagala medicine nayingira mu medical nze njagala maje nagenda mu maje nze njagala sports nagenda mu sports naye bonna baba bannamawulire kakati ebitongole ebyeri organized nga bwolaba UPDF for example gwomanyi nti UPDF tesobola gugulana na reporter waayo kubanga abamu namawulire naye ate tasobola kukola nsobi kubanga UPDF emukwata nemugamba oyagala ku reporting amawulire ga police gagundi gamaje nti jangu mu maje tukola bwe tuti bwe tuba tussa abantu twogera mu numbers tetulaga mirambo tetushootinga mirambo tetukola bwe tuti kakati ogenda okulaba omwana ajja n'amawulire n'agakola bulungi nnyo era ne gaggwa yes aba sports kyekimu kye bakola nti first of all juga sports abaana baba bamwagala ne babayigiriza nze kennyini nali ngenzeeko mu semina ezo ontegedde n'ogenda mu semina ne babayigiriza bino tetubikola bwe tuti statistics how to handle them this is how we handle fe tulwana how to source out our information fe tulina backstage ontegedde fe mu theatre bw'obona otureporting you must understand theatre fe tulina kye bayita backstage ebibeera backstage tebirabwako tusobola n'okwekuba ebikonde backstage wano netujja netusanyuka maaso wano ontegedde kakati gwe munamawulire bw'oba totegeera ekyo ojja kukwata ebibadde backstage obiteeke ku Facebook oba obiteeke ku TV fe eri twekuba empi ontegedde waliwo ebibeera backstage as I winding up nemugamba omukazi oyo nti nammwe ekiseera kyekino nga entertainment industry music industry naddala mukwate kubo zino sente zemujja mu government milioni 5 milioni meka billion mugende ku Serena wali muyite buli munamawulire alina interest no yabadde agakola mu buli TV mujye abantu aba omanye nti ku UBC nawo ba entertainer bange batano mubasomese mubabuulire how you want to be represented mubere n'omulamwa gw'omwaka nti omulamwa guno because ebina kujjanga miramwa nogamba nti guno omwaka twagala tambuza nkulaakulana guno omwaka twagala kutambuza kino guno omwaka twagala kutambuza kalicha nti buli akuba oluyimba naye naawe reportinga muko ku kalicha gundi so that we drive an agenda naye so sikutambula kati bano kati nkubuulidde n'ekyama bali mu kulwanyisa Eddy Kenzo kali Eddy Kenzo bali mu mulwanyisa bigambo bya Mwami Obote side eyo UMNF ne UNCC kali bwe tuba tuvuddeyo eyo tugenda kumaliriza kubanga balemererwa ne bakikwasa oli kati ate n'oli kati bawulira bamukwasa kinene nnyo kali tugenda kumaliriza ne obwavu bulumye bali topiki yaffe gyesembayo olunaku olwaleero ngenda kwogera bwogezi linnya ebisigadde bijja ku unfolding ampola Dr. Jose Chameleon Joseph Mayanja big as he is n'amawulire bwegato bwe gatambulidde ku ye okuva nga tannabanga kutwalibwa mu ddwaliro twatandikira Miranga mu mutwale oluvannyuma n'atwalibwa era bingi ebibadde okuva ewa maama amuzaala taata amuzaala omuzzukulu omwana Kamiri gwazaala bali gwe bazukuza Juliet Zawedde the visit ey'omukulu n'ebisigadde byonna bibadde bingi twalabye Juliet Zawedde amuliisaako omanyi tuli mu gundi ya Masanyalaze tuli bagiyita batya gundi era gye tulimu ng'eggwanga Uganda tulimu era gye bayita n'amasanyalaze oba olina gw'ojjako amasanyalaze Zawedde amanyi oliisa abalwadde
yazze n'amuliisa akaawo tewali kyotasobola kukola nga amasannyalaze ogaagala nkubuulira tewali kyotasobola kukola kati gwe kyobamanya era gye tulimu era gye tulimu ogiraba eno era gye tulimu twakeeredde mutabani busongo twamaliriza na Julie Kawongezi ne mama ne taata nga bali olaga omuzukulu nti Wolan genda mpola naye tutandikirawo gwe kyolina okutegeera what went wrong. I think there's nothing wrong. There's nothing wrong. Ebintu bijja just bijja be unfolding. There's nothing wrong. One, understand each one of them, understand their position. Ekisookera dda wabaddewo okujjawo ekikwe ekyabaddewo. Waliwo abasajja oba abakazi ababadde boogedde ebigambo ebitajjansa. Era ebitansanyusiza navuddeyo ne mbyogerako. Nga you people mulekeraawo. Mbuuka miliyoni baamuwa 6 million ne luzitowa. Bweddu. Kaakati nze I respect people. Nti omuntu aba n'ensonga ze lwaki aba akoze ekintu ontegedde gwe todda mu kuwoza mu kwogera ng'olowooza todda mu kwogera ng'olowooza nti era baadde bagamba kamilioni yeerwaza gwe todda mu ngadduka olukaaga todda mu kulowooza nti gwe kyomanyi kyekituufu kyova we stand to be corrected all the time here. Right. We tell you nti we are not the custodians of knowledge. Sife tutegeere nnyo. Sife tuvunaanyizibwa. Tutegeera nnyo. Naye sife tuvunaanyizibwa kutegeera. Ontegedde. We are not the custodian akuuma. Nti tutoolako buki? So kikyengezaako okulaga. Nti ebyabadde ebigenda biraga bibeerawo. Ebimu byakakasaamu ebirala by'amasannyalaze ebirala kunyweza ebirala kulabisa ekisookera ddala ekyabaddemu eyo embeera babadde balina okugyawo embeera eri ebagamba kuba babadde abantu batandise okugamba Juliet Zawedde lwaki tavaayo n'ayogera nga baagala agambe nti akituufu omusajja namukola ki jjukira batagala kamiliyoni bangi kubanga baaswazizza bangi. Kakati wabaddewo embeera eyo era nga bagamba nti omusajja balukaaga kamiliyoni musajja mugagga ne bw'abanga olukaaga ddala kituufu yalutwala olukaaga ku yeezi pocket change kisoboka olukaaga temuli kamiliyoni akola sente meka omwaka olukaaga is little money sisuubira nti zisobola omulwaza kuba nali mulabyeko ng'ate bamunenya lwa $1 million simanyi meka. How much money was that? So kikyengeza okulaga nti ebimu byabaddemu okukakasa ebirala byabaddemu amasannyalaze gwe olina okitegeera nti era gye tulimu y'amasannyalaze either ogalina ogagaba gwe gagavaako oba si kyo oganoonya ye era mwe tuli ate amasannyalaze gano gayaka getulina gaggwako gakendeera waliwo boolaba nga galinnya ennyo ne gakka ne gagira n'asigala waliwo abamu abasigazza kataala kagira mugizika omanyi yakaawagira kati n'anoonya ani gwe nyinza okugyako amasannyalaze awo amangu n'alumba kakati awo wabaddewo 3 nti wabaddewo okukakasaamu wabaddewo okunoonya amasannyalaze wabaddewo n'okusooka okusala ebigambo nti ebigambo bisooke bikole ki bikakkane ebiddako bikole ki biddeko era ze bwe nakirabye nalabe nga kikolwa of course kati ng'omukyala ye nga Julie y'amasannyalaze ageetaaga okuva kamiliyoni amasannyalaze ageetaaga nnyo ekitegeeza obudde kano kamuliisa nga amasannyalaze ageetaaga nnyo kyovula yakozeseza fooko afune ku masannyalaze g'omukulu kano bedda kamuliisa bwati nga Juliet Zawedde lwazaayo bwati fooko wati 5 abazitutte obwedda ayagala masannyalaze kakati kati Juliet Zawedde yabadde masannyalaze era nkubuulira Juliet Zawedde yayingidde ne watsi okusinziira ku sayansi aliwo yayingidde mu ddwaliro Nakasero ne watsi 24 yavuddemu ne watsi 4,407 ze watsi meka ze yafunye kamiliyoni balamu naawe beera ne zera 4,407 no yabaddemu n'27 baba azimunoonyeeko
ne bamuwempya era kamiliyoni wali yasigaza watsimbu sinza kusawo bagambye nti yasigaza watse miliyoni mu emitwalo 3 era n'omukulu gwe yakimye omujjukira sina gwe nalaba Bobi Wine yali akimye Masanyalaze naye gwemanya ekiri nakasero kakati ekitebe ky'amasanyalaze kyavuddeyo eri ejjinja gye mukimanyi kiri wali nakasero ekitebe ky'amasanyalaze ekikulu mu Uganda kiri nakasero si jjinja bino bye babagamba kakiri wali paka kamiliyoni ng'avuddeyo era gundi yabadde agakimye awo bwe batuuse wali ne bagamba gundi already yakaawo abadde gundi nebigira nebitabukatabukamu awo naye nga gwe kyoba omanya gabadde Masanyalaze Julius Zawedde yadde agala Masanyalaze yabadde balina okujjayo ebigambo by'olukaaga yabadde walina okubaawo ate n'okukakasa nti kamiliyoni mulwadde kubanga waliwo abaali batandise ekibuuzo era ekyo nga bw'omanya abantu baffe abatalina byakukola tebaba bize oli abeera awo nga kyalina simu ye ngaali aido ng'emmese y'omukanisa era nti edduuka negenda ku mugundi ebeera bize olunaku olukusande lwefuna abati ndi bize okyegedde eba bize mu kwekweka naye ennaku zino zonna endala alala egenda negerako mu kituuti negenda mu bubbo bwagu negenda nekkirira neyambuka negenda ku ntebe neyimirako waggulu akati mu comment section kwagala onalayo abaana bagamba nti nedda ssebo Juliet yadazze kubanja anti abo bebali bebagobesa waliwo bebagobesa gundi yaabwe transformer yaabwe teyayingira Masanyalaze kati banyiiga era bakambwe nnyo era nawanno ogenda bawulira bakambwe nnyo ebigambo by'omutabani byetwakeereddeko omutabani ekisookera ddala omutabani ali mu coaching asoma ali mu coaching etya aba tula bulungi bwotyo ekyo tokyogera aba this kakati kyekiri awo ebigambo omutabani obwedda byayogera si yabyogera with all the evidence I have with all the integrity omuzindalo is just an omwana is just an amplifier waliwo ayogera omutuufu tujja kumutegeera waliwo ayogera si mwana ekisookera ddala vidiyo yokka erimu cuts nga 15 vidiyo ya dakiika 6 n'ekitundu erimu cuts 15 that is not normal kati kyeki tutandika okwogera Kampala tugenze embalala oyogedde yaki ddayo wali ku Kampala twavudde Kampala ne tugenda mu Akirayiti stop there owulidde ekigambo kyokoze embalala kati toyogera mbalala twavudde embalala ne tugenda ontegedde kati kyekyo kyetegeeza nti omuntu ebigambo tebiflowinga bikatinga with interest ontegedde omwana yazze ng'akuba bukubi n'asooka nakuba family n'agiteeka mu position yaayo mwe muddeeyo kati kanjogere n'Abannayuganda n'ayogera nabo mikwano gya kamiliyoni n'akwata bakwano ba kamiliyoni n'abayuzayo let me tell you abantu nga bakamiliyoni ekibawangazza kuba na mikwano mingi naye anti omwana yagambye nti emikwano taata gy'alina anti okusinziira ku mwana oba okusinziira ku kooki kuba kati mugambe waliwo kooki kusinziira ku kooki ye bw'alowooza kuba omanyi kooki ye omanyi munnaye tulina ekizibu abasajja omukazi asobola okubeera awo nga mukwano gwo asinga okugasa tamwagala sisagala benda mukwano gwa kisajja ekyo naye ekisajja kyayogerako kyekikufunira emirimu buli wiiki galwe balwadde kyekikusika webale nnyo nti abakazi baffe kenyini akigoba
yalwala n'amala omwezi mu ddwaliro sente za buli naku kyazireetanga ontegeera kyengeza kugamba nti abasajja tulina obuzibu oyagala osanyusa mukazi wo kuba omanyi byoyinza okusubwa ekiro senga tomusanyusa omanyi byosubwa ekiro kutuulawo ne munyumya mutya munyumya ki abavumbo oli mulalu nsaka kugenda abantu basiru nje omuntu ategeera nkugambye nti omanyi kyoyinza okusuba senga oyomba ne lukiya for example kati noyomba naye emisana asirika bwatyo nga bwasirise nga muli bafumbo n'asirika naye gwe oba omaze otegeera kyogenda okusubwa aba agenda kubonereza oba olina okubonerezebwa kubanga bajja kugamba just kagalo kateeka wano omukono gwo kajja ako kokka kamala ontegedde gwe oba okimanyi ekikiddako gawe wanyizizza ng'olina ekyo kyobote oba okategedde nemwogera ebigambo ebintu byammwe nga mbalaba mbawulira okata muga maama nati diriza obusungu wekube mu kifuba awo noofuuka pasita wekube mu kifuba bayibega kakati ebyo bye bireeta ebyo so kikyengeza kugamba nti abakyala baffe olumu beerabira nti abantu be batayagala mu bulamu bwaffe be bamakinga sense eri obulamu bwaffe ontegedde gw'ogenda n'okeera ku makya nkugambye weewola ssente w'omuntu ontegedde omuntu akuwola ssente mukazi we ayinza okuba yeetamwagala naye nga yetamanyi nti omusajja oyo bwe mufuna ebizibu nga landiroodi abatwala gw'okubira n'omugamba munnange ebitabuse naye ate ye gwasinga obutayagala so kyekyo ekibeerawo so mu mbeera kati ng'eya Chameleon musuubire nti society y'endala ate ne society ya mukyala ndala ontegedde kakati olusi beesanga mu mbeera era kyemba mbagamba nti bwe muba mudeetinga mutwale obudde otegeere kikinyingira mwani ono levo kijenyingira ojja genda ofumbirwa omusirikale kubanga gwe ekyambalo kyakunyumidde ng'akyambadde combat ali smart wanudde ku ssaawa 8 nga bamukubira essimu habuuke ogambe yesa okay yesa ontegedde weemoolere mu buliri ogenda kulaba ayambala combat esooka ayambala weemoole ojja kunyiiga onyiigire omusajja naye nga just kyotaategera kimu wafumbirwa musirikale omusirikale abeera ku duty full time ne bw'aba oli naye mu kikolo ky'okwesanyusa ye aba ku duty nti anytime abuuka gwe nga gwokyalinda gundi bino bebabagamba ewammwe bebakubuulirira nti munnange tondabuuka mu bbanga biki omusajja akugambe nti woda ni woda genda obuukire wammwe akati atodde mu kumunenya ontegedde so simply understand what you are getting into ebyo by'abaana bawala bano abato bwalukiya okigedde tofumbirwa musajja kubanga mbw ayambadde uniform ennungi tegeera ofumbiddwa musirikale naawe ofuukirawo musirikale kyova olaba nti ne bw'oba era nze kyova olaba mpa gundi ekitiibwa Daniel ekitiibwa ontegedde nti ne bw'oba buli lw'ofumbirwa omuntu mu busirikale mu magye fe abaakulako n'ab'amagye mu magye Mama Janet she's a general okimanyi oba tokimanyi she's a general ontegedde mukyala w'omusirikale ranka bbaawo gy'abeerako naawe gy'obaako ontegedde kati okategedde mu busirikale ate no byaddala mu busirikale ndaba Lukiya aseka agamba muyiiya no byaddala alowooza ku bbaawo omusirikale seba olina amaanyi naye olina amaanyi oli kaputeni mulamba omusajja kaputeni kulutu oli kulutu mulamba enjojjudde bakulu omwana tabibeeramu kuba kati nze nandibadde meeja jeno
nandibadde Major General naye munnange oli mwana bwana no what I'm trying to say toto wa jeshi badde nkugamba nti badde nkugamba nti level y'omwami n'omukyala kwaba kati omukyala buli lwagaana okulinnya okwambuka ku level y'omwami obuzibu babuzi segeza Daniela y'omu ku bakyala abasinga oyimba mu Uganda muyimbi nnyo era bano woletera bwaliko tebulabika kati woletera barema simanyi baani Daniela abasinga kubanga level omwami kwabeera n'omukyala kwakola ki kwabeera kati kiba kya buli azaamanyi omukyala bw'atakitegeera abeera mu kusikangana baba mu kusikangana ki muguwa nkugambye amagye tukkiriza nti sinakukkiriza wabula bwe kiri mukyala wa jeno naye aba jeno kati ne Daniela alina kuba jeno okyegedde mu music nga tonaleeta barema nga tonaleeta baani Daniela yasooka wali ontegedde gundi ani bamuyitani Bobi Wine wamu mukyala we she's first lady ontegedde wanupuzo naye ye first lady era tewaliyo first lady mulala ntegeera level bali kwe babeera level bw'obanga muli mu relationship kati mbagamba bw'oba bawa avuga boda oba muvuzi wa boda lukulwe so simply understand abavuzi ba boda beyisa batya era gwe bw'osanga bakuba omuvuzi wa boda tokuba okuba munno era mulina okukola association zammwe ne mugamba nti ffe ng'abakyala b'ababoda ffe ng'abakyala b'abasomesa boda wife pastor's wife abeera pastor mukyala pastor aba pastor yaba pastor addako kati ngeno tuba ne first lady oli aba first pastor era bano bona aba pastor abalala bagamba nti no sema pastor gundi ne wali balipotinga mama pastor ontegedde kichengezaako kulaga nti abakyala baffe abamu olumu tubawasa ne bagaana okulinnya level oba ne bagaana okukkiriza okutuuka ku salye eryobeerako nga goma nti weeteeke mu position baawe bwakomawo ku 8 weeteeke mu position nti ezo ze ssaawa ze mukomyewo bw'oba obadde oyamuwa byalo tandike bimuweeraawo gwe totandika kulowooza nga olina omusajja nako omuyimbi nina omuyimbi okuwa ebyalo tomanyi Luganda nina okuyigiza bawo ebyalo toli musajja Muganda tobimanyi twalina amagezi bwotyo zibyo mayo olina amagezi gwe mbadde kugaleka tumalize naawe tuge tukole emirimu mbadde nkugamba nti abakyala baffe balina jasi kitegeera so aba mayanja nze namusonyiye ate nsaba n'Abannayuganda bonna bamusonyiwe mwana muto akozesebwa ensobi ontegedde there's a lot that he doesn't know and there's a lot that he will learn with the time so temumucrucifying analabyeko ku bajjo nga mucrucifying nnyo mumuleke emyaka gyawo gikoma ekyo yakoze kyasobola okukola naye mutunulire nnyo akijjawa ate yakikoze ku lw'omukwano gwa taata n'omukwano gwa maama ontegedde kuba ne maama gwe kyobumanya eriiso lwakwati abantu Abannayuganda tebeewuliriza tebeetegereza laba ka vidiyo kano Abannayuganda mune tebeetegereza naye laba vidiyo eno tonyiga ataako kaakano laba omwana bw'ayogera omulaba eyo kaati emu ojjabeka jampu kaati labayo butema first 3 seconds of the video kaati labayo laba another one first laba eriiso gye litunula kakati abantu bano kino Abannayuganda bakimanyi era kati yatunula bwate yalaba vidiyo tamanyina kumanya awuliza biwulirize nalaba naye tamanyi kati nze kino mba nakirabye edda nti kikyamu ontegeera mba nalabye edda nti kikyamu kyekikusazisa vidiyo ey'eddakiika 6 teekawo kamera bulungi olikodinga nti musobere mwera babaayi kitegeeza nti wano waliwo kooki
simusuubira kuba mulala okuleka avunaanyizibwa ku mwana kuba ono omwana so balina gwe baawa omwana amukuume Daniel alina abaana so Chameleon is a very respected man tetusobola kumuteeka ku mbeera yaku naddala mu kiseera kino nga mulwadde aye tumuteeke ku mbeera yokuwozawoza ki okutandika okumuteeka ku musaalaba bannange nze ntera nnyo okubuuza abantu abeepankira ku bantu gwe wammwe mu famire yammwe mmwe kiki kye mwali mukoze kye mwekakasa yadde ku kyalo kale sibula abantu tuve wano sirabiro nyuma eraba